Waliwo abakwate bali 14 nga muno mulimu omubaka wa parliament owa Nakawa West, Honorable Joel Ssenyonyi ne Secretary General wa National Unity Platform. Badde bateeseteese okujaguza independence, olunaku lwa independence awo mu offices zaabwe Kamwokya. Naye abakese baffe amawulire gye bafunye and bano tewali okujaguza kwonna gye badde bateeseteese, naye badde baagala kukozesa offices ezo nga assembly point oba ekifo kusooka abantu bagenda kujja beekuŋŋanyaawo ng'ennamba omuwendo nga bimaze okuwera bafulume bagende batandike okukola ki, okwekalakasa, okwokya emipiira mu bitundu wano mu Kampala ne Mirano. Naye eneringa preventive arrest tewali omusango gye twabaguddeko. Independence kitegeeza eddembe, ne kakati ffe ekibiina ekiwandiike tetulina ddembe kibategeezaako ogamba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.